Program Gyenvudde buli lwa Sunday okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro mwe tukuleetera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizaamu essuubi byonna mu Program Gyenvudde ne musajja wa Kabaka Matovu birimu ye. Otyo ke kayimba ako aka eri wamala ke tutandise nako ani yali amanyi okujjako Mukama Katonda. Program Gyenvudde yegguse obuseke bweti era egobye bumale. Nze musajja wa Kabaka birimu ye Matovu, omwana enzaalwa ow'Ennatita Kalungu Masaka mu Buddu. Ali ku CBS 88 akutonyeze 8 atuuliza kaakano. Ali ku CBS programu eno Gyenvudde obuvunaanyizibwa bwange obuntumibwa bakama bange kuleetera abantu abalina kye bagattako bya bulimi, bya bulunzi, bya bufuzi, bya ddiini, bya njigiriza, bya mizannyo, bya kasitooba omuntu oyo nga bwanyumya olina kyofunamu ng'era ayina ettaffaali erimanyiddwa lyatadde ku nsi ya Uganda. Kale lyatadde ku Bwakabaka bwa Buganda. Olunaku olwaleero nalwo lwa njawulo. Gwendeese musajja mukulu agwa mu biti bingi. Ekisooka munaddiini kubanga Reverend. Ekyokubiri Dokita Mulamba ajjanjabira mwoyo naye ng'ate dokita wa bitabo nga bw'anaatunnyonnyola. Ono amanyiddwa nnyo ng'eyasooka wano okulwanirira okukumaakuma n'okujja abaana ku nguudo. Ebisinga ajja kubyeyogerera naye ye Reverend Dr. Kefa Sempanji. Oli ku CBS ensi yonna ekuwulira. Yesebo. Naye mu Buganda wano ekisinga obukulu kwaniriza na kulamusa. Nsaba obabuuzeeko abatuuliza kaakano. Abalabi era abaagaliza CBS omukisa omulungi. Tutunuulira Sempanji Kefa. Tetunnatuuka ku bitiibwa bye. Yesebo. Amanya genjogedde geego. Geego. Kefa Sempanji. Yesebo. Weddira ki? Mamba. Emmamba nnyingiko. Kakoboza, Nankere, Gabunga. Eyange yabalangira, nangira. Era nze Saabalangira w'Oluliri lwa Kabaka Buganda Kato Erunnyo Entebe. Erunnyo mmanyiwo. Yesebo. Awulira Kefa Sempanji tumutunuulire ng'omwana. Azaalibwa ddi era azaalibwa wa? Azaalibwa Kawuna kakati awayitibwa erya y'Empatta naye ate Kawuna awo saamalawo bbanga ddene taata wange n'agenda ebbanga okumpi n'ennyanja. Bwegamba nakulinga azaalibwa Kawuna ebiseera byange eby'obuto nabimalira bbanga. Byogera biri mu ssaza ki dokita? Wano e Mukono. Yesebo. Otyo. Bakadde bwe bayitanga baani? Taata wange yali Yokaana Musoke Baabumba ne maama wange yali ayitibwa Nakazibwe. Ozaalibwa mwaka ki era biseera ki? Nzaalibwa biseera bya 1939. Gy'emyaka 8 bweddu. Mpisa namu. Kati otunula ng'ow'ensanvu. Era emyaka 2 egiyise abaana ba Africa Foundation bankolera wano omukolo ogw'emyaka 8. Emyaka 2 egiyise. Yesebo. N'olwekyo olina emyaka 82. Yesebo. Okikoze otya okuba ng'otunula nga bw'oli olina amaanyi nga bw'oli kuba abali mu myaka gyo? Yesebo. N'empale weesanganga tizikyanywera abamu. Bwe nali omuto saakakaalukana nnyo kubanga ebiseera byange nabimala nnyo mu kusoma
nsomedde ku University Makerere nenvaawo nengenda mu Royal College of Art e London. Naye nga situnnatuukayo Yesewo. tubuuseemu amacco. Yesewo. Mwami Keefa tuzzeeyo emabega eri mu maka g'omwami n'omukyala gaali gafaanana Yokaana Musoke. Yokaana Musoki. Taata wange yalina kyakkiririzaamu ennyo nti ennyumba etaliko luggya tegabeera maka. Era tubadde ebbanga eyo nga ndowooza oluggya lwa taata wange lwe lusingako obunene ku kyalo, era abaana bajjanga mu luggya omwo ne bazannyamu n'omupiira. Nga kisaawe kiramba. Tekibula kisaawe naye nga oluggya lunene. Yesu. Kale nno ne nkulira mu maka ago, nange kyampa muli oluvannyuma nti bw'ozimba amaka sooka olowooze ku ki? Ku luggya. Ku luggya. Oluggya olwo olunene nga luli ku nju efaanana etya? Ennyumba yali ya ssubi. Naye no taata wange manyi alwanako mu lutalo Ssematalo olwokubiri. Nga omuti ogukyamye tegugenda mu nnyumba ya Yokaana Musoke. Yagenda nga mu kibira eyo n'amala ennaku ng'anoonya omuti omwesimbu okuzimba ennyumba. N'asomba emiti egyo n'azimba ennyumba n'agikuba obudongo n'agisereka n'essubi naye nga tafunyeyo ate muntu kijjangu onzimbire. Nga yeezimbira ennyumba ye. Yeezimbira ennyumba ye n'agimaliriza bulungi. Kugamba amaka ne gaba nga ga kitiibwa. Ga kitiibwa gateekebwamu abantu bagasaamu ekitiibwa. N'okubadde nga nnyumba yali ya ssubi naye ng'etegeerekeka. Era n'oluggya olunene. N'oluggya olunene. Oli mwana wa kumeka mu bakadde? Nze ndi mwana asooka mu mukyalo owokubiri. Kubanga abaana bali abasooka baasigala kawuna. Mukyawo maama wange ndowooza na taata we n'agenda abankyano okumufunira ekibanja awantu awalala. Okugenda ebbanga nze maama wange oyo nakaziwe nze ow'olubereberye. Abaana abasigaddewo bo 3 4 baali bawala. Nga ggwe mulenzi? Nga nze mulenzi. Mirimu ki egyakolebwanga ewaka mu myaka gyana mu maka ago ag'essubi amagundiivu gy'ojjukira ng'omwana? Okuggyako okugenda kukima amazzi, naye nange olw'okuba nga kyoluggi lwali lunene namalangako ekiseera nga nnongoose ekkubo etuuka waka. Ne nkwata enkumbi ne nnima oluguudo nga nebanga oluwanvu nnyo, naye nga kintwalira ebiseera okulongoosa ekkubo eriyingira waka. Nnyina kyenfunyeemu oba oli awo kinnyonnyola abawuliza CBS. Lwaki amaka g'abajjajjaffe agaasooka tebaagaliranga nnyanga nnyo kkubo? Ekyo nkijje ku kiri nti ekkubo erikyameeka ng'olabanga eppanvu. Kubanga nti kyemugamba taata wange yagala nnyo oluggya nga luwanvu. Omuntu bw'ayinga mu luggya ategeera nti nnyingidde awaka. Naye amaka agaasooka ge tulaba n'eyo empya ezaasooka ng'amaka tebagaliraanya nnyo kkubo. Ate olwo sinookyogera kubanga ebbanga ati yaliyo bantu bangi. Twali balimi b'amatooke era mukazi avanga e Kampala ne zijja ebbanga ne ziddayo nga zitisse amatooke. Ate era nga abaami ku kyalo okwo bonna babanga basemaka. Tewaliwo nnyumba gye wayitangamu n'olaba nti kano kayumbayumba. Kubanga balina amatooke, balina emmwanyi. Kugamba ate baali bavubi, abamu ku bo nga bavubi, nga balina ku ssente ezitegerekeka. Kawuna kiri mu ggombolola ki? Mukyagwe. Mu ssaza ly'Ekyaggwe. Ssaza Kyaggwe. Ggombolola kyawo? Ntenjeru. Kaati Mpatta yatwalawo. Naye Mpatta nakyo kyali kyalo. Otandika okusoma? Ntandika okusoma ebbanga ne Kawuna teyali ssomero. Nga teri kusoma? Teyali ssomero, teyali ddwaliro, teyali dduuka litegerekeka. Obujjanjabi, okusoma nga mukola mutya? Teryaliyo. Naye waliwo omukyalo omu yava Kiyoola eno n'aba mukwano gwa mukyala bwa maama wange. N'amugamba lwaki otwala mutabani wo ewa taata wange e Kiyoola? Kubanga taata wange amanyiddwa
tulina essomero erita kiyita Kiyoola lya primary naye taata wange nebwatabe na ssente banaatwalayo omwana ono n'amanya kyavudde wa Kasule ajja kusoma era maama wange yaneetika twatambuza bigere kumpi mayiro esukka 15 kuva ekibanga kuva ebbanga okutuuka Nantuula era awo maama wange n'aŋŋamba todda eka nga tonaba kusoma yali agala musomerenga Bayibuli ekyantwaza mu ssomero eri kubanga maama wange yali tasobola kusoma n'ebbaluwa zimu oluusi ng'ayagala omutwaze mu ssomero baba mwanikidde ebbaluwa kale antwala Ekiyoola nsobole okusoma ki Bayibuli oyiga Oluganda njiga Oluganda era yandeka awo n'atodda ebbanga olina kusoma Bayibuli era nange amaka ago tegaali mangu. Lwaki? Amaka ago omukyala yalimu maama oyo bantwala ndowooza yalimu ebyobusamize ebyakalogo kalenzi kubanga akawunga kimaze okulya muwala w'omukyala ono yaŋŋamba tugende kutubuuza abakulu obuuze ku bakulu nyingira mu okubuuza ku bakulu nga maama wange ono gyebandeese atudde manda mu muliro naye ng'amanda tigamwokya. Mwami Ssempanji byogera wabiraba byabako n'amaaso gange olwo abakulu bali ludda wa mu nnyumba maama yalitudde mu muliro muli be bakulu nambuuza mu ddoboozi ng'ery'omusajja era nannyaniriza bulungi muzzukulu mutabani naye n'aŋŋamba nti omulimu gwo gunaba okuleeta wano okulaba nti omuliro gwaka mu kyoto kino. Ne mugamba nti maama wange andeese kuyiga kusoma Bayibuli ate ekigambo Bayibuli tekyogerebwa mu bakulu bali era omukyalo n'aboggola nnyo alaba akalenzi akolugezigezi obunakandi obuki buneva ku muliro kuno obumansuka obw'omuliro mwalimu abantu nga tebaali tebasuka 10 ne batuna bwe bati ne baba omwana ono addamu abakulu addamu atya abakulu kali omwala w'omukyalo ono nankwata kutula wansi n'owaganyala nentuula naŋŋamba nti oyayogera naawe si maama wange abakulu yeboogera naawe ng'ali ku manda g'omuliro era naŋŋamba nti bw'otaagonde kuwulira biragiro byaffe bw'olabanga olukuba nga lujja lutonotono bwe luti tugenda kukwokya tugenda kuvaawo. Walina emyaka ng'emeka? Nga 12. Ng'oli otya mu size? Nali mumpimpi nga siri muwanvu nnyo. Oyambadde otya olwo ebiseera ebyo? Nyambadde era empale eva ebbanga n'essaati era evaawa era eva ebbanga ndo abantu bana bali batudde mu lusiisira muno baatunula ne bagamba nti ono omwana aliko kizibu ki. Myaka 12 nga totandika kusoma? Tetwali mu biseera ebyo tewaliwo bazita batya kindergarten oba nursery ezo. Twagendanga mu kibiina ekisooka ng'owezezza emyaka eyo nga 6 naye nze ngenze mu kibiina ekisooka nga n'emyaka 12 ate Kiyoola. Omuliro watandika ogukuma ogw'abakulu? Nakigaana naye bwe ngenda ku Mande bantwala mu ssomero Kiyoola eyo omwami yajja yali headmaster yajja akutte Bayibuli neŋŋamba wano wanaaba watuufu kuba baakutuma kuyiga Bayibuli era n'agamba abaana tuzibirize amaaso twogere ne kitaffe dawa ali mu ggulu naye otunulira abaana bonna nga bazibiriza ki amaaso naye nga guno mutawaana yali yabadde eggulo babadde mu kusinza bifaananyi ate ondaba abaana bonna bakoze eki bazibiriza amaaso era omukulu oyo n'ayogera ebigambo ng'ayogera ne Katonda waffe ali mu ggulu gw'omulaba abalabo bazibiridde natuna n'abaana bano abasinga obungi bonna bazibiriza amaaso era bwe yamala nga kimunyera Yesu Kristo abaana bonna bagamba nti amiina ate olwokubanga kinva bbanga zinaba nti abaana bangi essomero eryo lyalimu ebibiina 3 P1 kutwa ku PC omwami baali bamutanambuli era natandika okusomesa ennyukuta eya A
era nga nakasimayo weeks nga 4 mbanzire eka nenengera olukuba nga waliwo omugga nenengera olukuba nga luveeri lujja lufuuyirira nenga nti olwairo nyinza obutamalaako kubanga abadde abakulu baŋŋamba bw'otaagonde mateeka gaffe bw'olaba nga olukuba otonotono nga bwe luti kaakati nga tuva ku ssomero twabatambulanga n'obucungwa nga tubukusabuka bwe tuti akasinza okuyitamu eri mu maaso nga gw'owangudde bwatuyambanga okutambula netakoowa kuba twatambula nga tulina activity eyaki eyokukasuka obuyinyakane obwo nalengera enkuba eyongejja bannange nembavaako otandika okuteebereza ekigenda okuddira waliwo akasaka nengende mabega akasaka ako nensikira nambuli kyeyatugamba ozibiriza amaaso noyogera nekitafu dawa ali mu ggulu nemugamba kitafu ali mu ggulu olwali olunaku lwange silwa mulembe kubanga nengera enkuba eri abakulu ekibaŋŋamba kyesikolanga nyamba era awo nafukamira mu mwaka gwa 1951 ku ssaawa ya leero ojja kukyewuunya kubanga nazinatandika makanisa ga Presbyterian Church mu Uganda era awo enyi twazimbawo kati ekkanisa nafukamira mu 1951 yes twakomye otutegeeza nti obukubakuba obulaba nga bujja n'omagaamaga akasaka ng'ojjukira ebyaggambibwa abakulu ku kyoto ne weewogoma nsaba tutandikirawo era awo weneewogoma mu 1951 ku ssaawa yaleero tunawo ekkanisa eya Presbyterian Church mu Uganda ate nga nze natandika ekkanisa eyo mu 1979 awuliza CBS bw'oyogera ekkanisa Presbyterian Church oba nkyatudde bulungi lwaki church y'ekika ekyo eyawukana etya ku makanisa amalala kubanga Martin Luther ekkanisa ezera zonna zivudde Martin Luther eri mukatuliki ate ali father ate ali professor mu university yakola thesis ya points 95 eziwakanya ebyasomesebwanga mu kanisa y'abakatuliki era yawone watono nnyo kubanga mu biseera ebyo kanisa yali y'amaanyi nnyo badde bamusse naye kubanga ssente ezazimba baali bakuŋŋaanya okuzimba ekkanisa enene Italy St. Basilica zinga zavanga mu Germany ekyamba Martin Luther oyo yakola bingi nnyo mukanya ebifaananyi ebiragibwa mu makanisa yawakanya ekigambo kya sacraments kubanga abakatuliki bana sacraments 7 n'asigazaako 2 ey'okubatiza n'okusimba ku mmeeza ya Mukama waffe n'asigazaako 2 ebyokusinza Maria ebyo n'abijjawo ddala abajulizi ebyo byonna naye kusawo yaleero ebintu bye yawakanya mu kanisa y'abakatuliki bikyaliyo naye kyatandise kanisa za Reformation wadde kanisa ya Anglican nayo yaki ya Reformation nokubali nga ye kabaka Henry VIII mu Bungereza ekyamutwala mu Reformation banga yali omukyala gwayagala okuwasa owookubiri sibyanyi bya doctrine ekkanisa eno Presbyterian Church nawe mukkiririza mukuŋŋaana ddi ku Sunday tubuulireko awuliriza CBS mulina bafather basista baawule tulina bapastors ba reverends kubanga ffe tuna ne university ebweya ku luguudo olugenda Entebbe eni wali ekisaawe ky'ennyonyi bwogenda mu maaso tunayo university era nze chancellor wa university eyo tulina professors okuva Bungereza kuva mu America abasomedde wano abasomesaayo tukkiriza nnyo nti pastor alina okuba nti mutendeke ekigambo presbyter kitegeeza omukadde si mu myaka naye omukadde mu byawandiikibwa
muli bane Ssaabasumba bishop tuna ba bishop ow'okuntikko yayitibwani ffe tuna general assembly general assembly eyo erina presbyteries nga bonogamba nti diocese yegini mu Anglican ffe tuna diocese naye ekkanisa ya presbyterian wali mu Uganda era ekulemberwa bannayuganda ate fugibwa kanisa ya Kenya ya presbyterian ya Kenya bannayuganda beemalirira n'aba presbyterian abali e Kenya nabo beemalirira ate bano wansi kutandikira wali session efuga kanisa eri loko ate kanisa teba ya muntu omu kubanga tulina abakadde era banga weesa bubi abakadde bakutuuza neganki kino kyoyogedde tikikwatagana na nzikiriza ya presbyterian mulinamu obulombolombo nti nga bwolaba nti abadventi tebalya kino tebakola bwekiti nti abasiraamu tibanywa tukira bulombolombo era abakristaayo abaffe babya n'ennyimbe balya buli kimu tebaliko kino olw'oddiini yo kino tojja kukirya oba kino kireke tetunayo ekitwawula ennyo yenzikiriza zitukirizaamu nti omuntu yaba yayonoonekera ddala tukita tulip kiwanvuko naye buli nyukuta eyo erina kyetegeeza mu kwogera okwangu tulina tugaa nti abayisiraamu abadventi abakatuliki abaprotesitanti bannapress kati bano bannapress ali ku CBS ndi ne Reverend Dr. Kefa Sempanji tuli mu program gyenvudde Reverend today eri ku Kasaka otegeeza oyo ali waggulu olw'ekibambulira kye wali osuubira kyamponye ekibambulira ekijja kyaggambibwa ku kyoto nti kalenzi gwe agamba mpaati bwoliwulira eggulu nga libwatuse nga n'olukuba lufuuyire kuba lufuuyira togenda kuddayo kubeera mulamu biki ebyaddirira ate nga wooli ndi kusaba ya leero nkyaliwo kyekyakutaasa kukkiriza neyongera okukkiriza mu mukama waffe okukuumibwa n'okuweebwa amaanyi ku bintu ebyo ebyaki ebyobutaliimu kyannyamba nnyo kyakuyamba nnyo wasigala okyali mu maka gali mwe bakuma omuliro nasigalamu nga bakulaba batya nagaana okukuma omuliro era nabo ne bakyewuunya kabona bw'avaayo abakulu bamwamuse akutunuulira atya gwakalenzi ngaoli mukyalo byaŋŋamba nti ayogera nange naawe si maama wange kubanga biri ebintu byamuliko empewo amugezi abakulu ebamuliko we wamulaba lyali ssabo naye ng'emisana mukyala wa bulijjo ng'omuntu wa bulijjo taliko mutawaana gwonna era nga mukifuuna ne munyumya ebintu bya bulijjo nakuza abaana mwe natukuza bulungi abakaawo kati gwe wakula togenda mu nnyumba eri era sirowooza nti n'okuddayo n'addayo tewalabibwanga bubi akaana kano ke baleeta obulesi akaana ka mukulu wange naye kubanga maama wange eno yali mukwano gwe teyali maama wafu teyali muntu wa famire otandika piwano ekiyoola omukulu oyo Nambuli yansomesa eya waliwo ebibiina bisatu ate manya nti mu biseera nze wensomedde nga tusoma mu luzungu mu P1 P2 P3 P4 ebibiina babitanga vernacular era abasomesa mu bibiina bavanga Namutamba nga tukkiriza kwogera luzungu oluzungu musanga mu kibiina kya kutaano ng'ate mu kyomukaaga mujja kubuuzibwa ebibuuzo nga tebiri mu luzungu kubanga ffe UPA ekibiina ky'omusanvu tekyaliwo twavanga mu kibiina kya mukaaga ova mu kyomukaaga n'ogenda mu junior 1 junior 2 n'obuuzibwa ogende mu senior bw'otayita ogenda mu J3 bw'oyita ogenda mu senior 1 embeera yaffe kyalimu 8 katonyeze 8 program gyenvudde nze musajja wa Kabaka birimu ye matovu gibatuusaako
ndi ne Reverend Dr. Kefa Sempanji yamanyibwa nnyo ng'eyatandika okujja abaana ku nguudo. Abaana betulaba ensangi zino abasabiriza abakola buli kayisa konna. Dr. ono Reverend Kefa Sempanji ekitundu ekitujja kiteekako yatandika atya, omwoyo gwe yagujjawa n'ekirowoozo era omulimu yagusanga atya, nawa we gutuuse kaakano kuba abaana beeyongera bweyongezi. Tukyali mu gyenvudde we, tukyamutunuulira myaka gye egy'obuto n'egy'essomero. Dokita, wetugende mu kuwummulamu ng'osize ekifaananyi nti yayitanga obulungi ng'atudde ebibuuzo ng'agenda butere senior 1. Yes. Atayise bulungi yagenda mu J3 wagwawa nagenda mu senior 1. wayita bulungi. Ayita bulungi. Oyita kyologera mu senior 1. Naye olwo ndi mpumu kiri mu kyaggwe. Kiri mu kyaggwe. Ova Kisoga oba ogenda mpumu Salaama eyo. Gye nasomera ekibiina ekyokutaano n'ekyomukaaga. Naye ba college school, Makerere College School e Kampala, balinanga system eyaabwe eyingiza abaana mu senior 1. Batwalanga abazungu nga bagenda amasomero wonna wano mu Uganda ne baleeta empapula zaabwe ne bakubuuza oluzungu n'okubala. Kati balabanga omwana ali sharp mu luzungu n'okubala nga yagenda mu college school twatuulwanga okubuuzibwa. Naye ekyomukusa omulunzi ebibuuzo ebintwala mu senior ebya nga nvudde mu primary 6 bana sabana mu Bishop Taka nali mpise ne Makerere nempita nengende Makerere yatali ginasomera senior 1 Makerere College School. Makerere College School. Era mwambikangaga John mugenzi bikangaga John yali headmaster wa ne Lugumba aliko headmaster. Sente zikuweerera zavanga wangi sente zikuweerera ekyo kyewuunyisa kubanga maama wange yakola emisana n'ekiro mwanyi okusuubula ebintu awaka. Nga biki wange yasuubulanga biki? Kimanyi yasuubako ne ku mwenge. Naye ate tiyanywa tiyakombako ku mpeke ya mwenge yonna. Naye mu kusuubula okwo muyambya ssente ezampeera mu college school. Ate olwo taata kuba essiro liteeka nnyo ku anti maama wange oluvannyuma ate yanoba ebbanga ewa taata we n'afumbirwa. Omwami oyo gyennyini eyasooka okumpeerera. N'oba mwana wa mukazi nembera nga najja taata najja na maama. Taata nga ye tayagala kumanya ebyokusoma. Embeera y'ebbanga teyali nnyangu nnyo ku bya ssente. Era oluvannyuma taata wange yava ebbanga n'agenda e Bugeere enyiize. Kubanga e Bugeere balimanga ppamba naye nga bw'osimba ppamba ebbanga akula n'abanga emiti tavaamu. Kyava agenda e Bugeere n'afunayo ekibanja era ppamba we yampeerako wa taata wange nga ndi mu college school. College school omalayo bbanga ki? Okuva mu kibiina mu junior esooka. Ogwo gwe mwaka? Mwaka ki ogwo? Nvudde e Makerere okukira mu university mu 62. Ebiseera ebyo amasomero ago nga gali gatya mu ndabirira enneeyisa? Twalyanga bulungi. Twalyanga bulungi. Ate college school twalina empisa kubanga abasomesa baffe babanga mu university muli ng'ate obaako ne student obasoma busomesa akutwala nga student we yakulabirira oba nakiwagala okwebuuza ku bya ngenda ta mu university mutwala naye n'akunyumya teeka emphasis soma kino soma kiri kola bagitani combination enekutusa mu university. Ebyo n'amagezi atwagajaga kuba professors abasomesa abasomanga obusomesa abajjanga eno otusomesa mu college school. Weewaawo. Ali ku CBS 88.8 ndi ne Reverend Dr. Kefa Sempanji.
musajja mukulu emyaka 82 atudde wano mukono mukyagwe tumunoonyezaako atubuulire gye nvuddewe kubanga bingi byagase ku ggwanga lino Uganda bwasirise nnyo tuga akatumunoonye kuba gwe mulimo gwaffe omaliriza secondary level oluddawa era mu college school kubuuzibwa okuva mu junior agera mu senior 1 era naye togera mu senior 1 oyingira ddi university nkaaga mu ebiri wenyinga mu university olwo bakuwadde ki nenfuluma nkaaga mu 7 wasomayo biki nasoma art omusizi wa bifaananyi yes fe kituyita fine art yantwala nakyo kyali kyattunze ebiseera ebyo olyoka okisome omuntu aba nga nkyasoma mu college school omwami omu yampeerako babamutanga Elimo Njawo yali artist ate nga atusomesa ebya art mu college school nankwana nnyo kubanga nali nga mu kusiga ebifaananyi nga nawe oli munnabitone nga nange n'ekitone kyange kya art ekyo era nanyamba nnyo mentami okugenda mu university Professor Todi biseera ebyo yali omukulu w'essomero ery'ebifaananyi mu university. Department ya fine art ali ku university kaakano ebiseera ebyo yali etya koose eyo abaana baali bagijjumbira nnyo naye ng'emanyi kubanga twalina abasomesa aba art ababalinganga ebuddo waliwo amasomesa agaateekanga emphasis ku art si gonna naye nga bava ebuddo bava Gayaza abava mu college school abava mu north walimu amasomero agasomesa agaali gatadde emphasis ku bya art ate nga art waffe ali macuwa kikyotegeeza okuba macuwa okuba ow'ekikulu owakikulu oli ng'asize ebifaananyi era ng'olaba ebifaananyi gye bivudde twalina omwami bamutanga Kingdon nga bw'alaba omuntu asiga ebifaananyi nga biri sharp nnyo tamwagala nnyo oyo ayagala ali wakati awo atalina ku making up his mind naye nga alina potential bw'anagendako mu maaso ajja kubanga mukugu ate nga na contribution gy'abakoze era oli bw'alaba ekifaananyi kyamanyawo kino kyasigibwa Sempangi kino kyasigibwa Sengendo kubanga twali naye mu Nakane ono Mugalula kati bagenzi twali nabo mu mwaka gwe gumu ofuluma e Makerere olwo Makerere bakuwadde holo ki Micho Hall kozi be bawamese kakati ofuluma ng'oli mukugu mu art kikyaddirira ne bampa walimu amukiseka nabantu ba commission okukola ekifaananyi ki wabweru wa Uganda Teachers Association ekyo nzina kikola wano e Bat Valley ku Bat Valley ekifaananyi kiri awabweru nzina kikola era lwakimala nengenda e Bungereza bana nali maze nkaaga mu 7 omwaka gwe ngendamu e Bungereza nga ku scholarship ya Uganda government olwo e Bungereza ogenda kusoma biki era nga nasoma fine art masters bana limaze bachelor e Makerere kati e Bungereza ngenda kusoma master of masters ate mu biseera ebyo ebiseera bya Idi Amin tunyumizeeko kwa Idi Amin nga ndi e Makerere nali president wa art students ekigambo president nga teyayagala nga kiwulira naye nali mukulembeze mu era bwe twakola omukolo gwali gwakuzina tugamba nti buli muntu anayingira abe nga alina enkuufiira tugamba nti tuyite omugenyi omukulu tuyitaani kyanti tuyite abasirikale bambala enkuufiira ne bantuma aba students okugenda okuyita Idi Amin ajje ng'omugenyi omukulu musirikale muyita president
wange tanafuka olo president tanafuka president y'omu ku basirikale naye n'asanyuka nnyo n'agamba abasitudenti b'e Makerere batunyooma mbeewunyiza era nanyamba banantuma mpaswedinge basitudenti of e Makerere bagenda basome medicine bajje bakole mu magye nange nangamba kutwala Sandhurst osome yalita chapati bweti nene nagisala gamba olaba zino ango 18 zino 9 nakola mwaka salaba ne oyinza okuba ennyonyi ng'oli ku ango 45 9 binjagala ogenda osome Sandhurst ojo osomesenga abasirikale bano nempulira essanyu ogenda e Bungereza naye bwenzeeyo mu ssomero Professor Toy nangamba nti oli bulungi nnyo mu luzungu ne mu history njagala nkutwala e Bungereza osome okumewo otwale ekifo kyange bwenawulira ekigambo ky'okudda mu bigere by'omuzungu ebya Idi Amin n'embivaamu n'obiteeka ku bbali esebo naye nga nabwo obusobozi bwaliwo olwo ogenda e Bungereza osome ebya art weesunga ekifo ky'omuzungu esebo tunyumize ku lugendo olugendo terwali kubanga twasookera nga nsamizi baasooka ngenda bakusome nga tuva nogenda nofuna sifunye visa ngenda Bungereza nga tuyise ensamizi nogenda ensamizi bakusomese nti ng'olisa ebijiiko olina gy'ova bukwata ebijiiko okikwe ku kyuma okutuwe ku kikuuma otuweko ku supu ebyo batubisomesanga lwaki ensamizi dokita webalinganga ekifo ekyo batraininga nga kuteekamu empisa egenda e Bungereza ensamizi wano Entebbe Entebbe ku lusozi wa waggulu twabeeranga busabbiiti bbiri nga bakutegeeza bw'ogenda e Bungereza tolaba omuwala omuto n'omukwana kubanga omwana mu Bungereza wa myaka 14 ng'alinganga wa 18 tubalabula ng'oze e Bungereza tukwana omuwala yenna omuto nolowooza nti ki mukulu ebyo batusomisanga eneeyisa ennyambala baba bakuyisa abantu b'omuzungu oyingira otya era omuzungu nga bakwadde afuse wine n'ateeka wano wine mu maaso go tomalamu giraasi ya wine nga eyakuyise tana kumalamu giraasi ya wine onya weegendeeza tomalamu giraasi yo nga omukulu yakuyise tana kumalamu giraasi ebyo batubisomesanga olunaku lutuuka olw'okusitula esebo muyitawa mu nnyonyi Entebbe omuntu aba nti omunyaavu ebbanga bwatunula mu nnyonyi tusiigire ekifaananyi ky'olunaku lw'okugenda bakadde bo ensonga baziwulidde maama ensonga azuulidde omwana agenda baziwulidde nti omwana agenda n'emikwano gyange naye mu college school twafunangamu abaana bangi abagendanga mu Russia simanyi lwaki ensonga ki bagenda nnyo okusoma mu Russia ne bakomangawo netulaba nga bali mu kifaananyi kirala nnyo era nga omuntu we yenna aga nti ngenda Bungereza omwegomba dokita ate nga tonnagenda Bungereza totubulidde ku bulamu bwa university nga musiiga ebifaananyi university ebiseera ebyo obulamu bwali buti obulamu ng'abavubuka ku university mu biseera ebyo buli student wasanga mu kisenge bwomu bw'otuuka Makerere weewuunya nti ekisenge kirimu aba students 3 4 n'omunaana twabeerangamu omuntu ogwo n'akasumuluzoko era nga bwe tugenda okulya emmere twalya nga yabanga international kikyotegeeza abazungu abayindi abakibona nga batulya ku mmere y'emu dining y'emu enfumba yali ya kizungu nga bona ogenda mu hotel yali mmere mpitirivu ate nga Makerere tetusasula school fees government esasula ate nawe nekuwaaya ate nsi wenvidde Makerere ndoza intake yali abaana baali 2,000 nga abantu bangi nnyo e Makerere yagendangayo abavubuka ba students abavudde wano mu Uganda abavuye Kenya Zambia okujja Makerere nga university yokka eri mu Eastern Central Africa mukyakalira wanga abavubuka wange mwadigida kaawo twagendangako ewabbakuli awo wayitawo mu Kigunda yesu olukigunda amazina ngolo gogategeera wange mwaba fine art ate twabangayo n'amazina ag'Abazaire
ag'ekikonga ako nga gwe ogategeera eh wagategeeranga ago ate batumanyi be bayimba ne rhythm nga yekusitula n'otandika okuzina naye nga bayimba obulongo simanyi obulongo kyonna kyobulyamu olwo mwambadde mutya wange mwambala mutya twayambalanga balidaadi kubanga batuwanga mu holidays twakolanga ne bakubayo emitwalo 3 omwezi ninga sente nyingi ezo zigula engatto zigula bulangiti zigula essuuti egyo emitwalo 3 zabanga sente nyingi nga bw'oyinza okugaa nti kati mitwalo gya 5 mu kiseera kino emitwalo 5 bazireeta kitono okusinga emitwalo 3 mu biseera biri olwo baana bawala beeyisa batya wange twafunanga abaana abawala bavanga Gayaza ne bajjako e Kampala oba bazze kulambula naye mu university babangamu abalenzi wabula abawala basanga mu Mary Stewart bananga hole eyabo naffe tulina hoozi ezaffe nga Livingstone Mitchell n'abalala kyeŋŋamba bino sima boyfriend girlfriend ku university byabangawo ebyabangawo ate twagendanga emulago okuzina yes nga tojja kugenda ku mulago gayimyamu bantu onyinyi magulu nga bakutendesa engeri magulu gatambula gatya ani atendeka babanga twabasanga nga ye mulago eyo tomala gagenda ku gagenda mu dance hall omala gasaatuuka navudde ebbanga nyingi dde mala gabuukabuuka tebyabanga byakubuukabuuka sebo amazina gwe wagategeeranga yes nagategeeranga ng'olina okugazina enviiri olumusala nviiri ki bakinyoozi baaliwo ne wandigeya walingangawo bakinyoozi sibatandise jjo basaza jiri bananga makansi bananga obuuma bakozesa si bwe buno obwaleero naye bananga obuuma nga bakusala ekigooli ekirungi ddala n'ovaayo nga onyiridde ng'onyiridde olusaati mwambala saati kyezaaliko ebiseera ebyo essaati era zabanga nga ziva zavanga India moto osimanya ani oyo naye zabanga Bungereza era nga ave Makeere nga bayambala otegera nti Makeere kubanga batwayambalanga amasuuti gaffe bulungi weewaawo ali ku CBS 88 katonyeze 8 puroguramu gyenvudde ndi ne Dr. Kefa Sempanji. Dokita tusiigira olunaku lw'ositula okugenda e Bungereza okusoma. Bakadde bo mbeera ki gye baakulabamu naddala maama kuba wali mwana wa kikazi baasanyuka wali mwana wa kumugugu nnyo baasanyuka nnyo okuwulira nti omwana waabwe agenzeewa agenda Bungereza kiringa nga mbiseera ebyo ng'omwana ayise okugenda e Buddo wano nga omwana munadde kuzannya naye gombola yonna ng'emanya ate n'ennyamba yabayambanga engoye zabanga njeru bwe ziti nga zaani naye sebo ng'omwana w'e Buddo tadde kuzannya na muntu ku kyalo ano omwana yagenze Gayaza agage masomero ng'omuntu yagera mwana agenze Gayaza agenze Buddo takwatibwako ku kyalo kyabulambuzi yesu weesunga ennyonyi neesunga ennyonyi naye nga sigirinyangamu ogiraba mu bbanga jaba mu bbanga naye kwolwo twewunya okulaba nti otudde mu nnyonyi teriiko mipiira wansi nkikolaki ekintu ekiri mu bbanga ate ekigenda speed baani abakuwerekera naye okutuuka e Bungereza nga tonatuuka Bungereza Entebbe wano baani abakuwerekera kubanga nali nnyo mu Full Gospel mwalimu abasajja baava e Canada bali mikwano gyange nnyo era mu kusimba layini Entebbe era bantwala kuntwala Entebbe maama tiyakuwerekera tiyampeetera tebaasobola tewaliwo ntambula yaabwe ate abazungu balinamu abazungu baabwe era nze okuva wano okutuuka Entebbe nagenda ne mikwano gyaffe abaali bagenda twali tugenda nabo musimba ennyiriri wangi musimba ennyiriri bakuba mu sitampu bakuba mu sitampu naye mu nnyiriri muno omusajja omuzungu yanjigiriza bwe tutuuka mu linnya ngamba ki olaba wali tugende bwe tuti bw'otuuka niyinga mu layini nga nebyokukwata simba emabega eno omuzungu nga kyebikola bwe ona okuba n'obulamu bwo ng'oli mu competition embeera yakuwaguza
sikubira mabegeni ne wefebya mbusumika kaninde bani bagune tona muganda we yakulese nchi amale kuitawo tokiza muntu kukuitako byakwefako era oli baba kuiseko bwati mulaini mugambe kisebo sazi bwana kuzanya nange ndi mulaini era bwe kyali esebo nga wano oyitawo bakeberera nga mutuula eri kulinda kutuula batuzanga ne sente awe za airport fee naye byonna byonna government nga yebisasudde oyingira mu nnyonyi n'abazungu bali naye ekyasinga okumpi kunewunyisa nga lutuse mu London yebazungu okukwata omugugu wange kubanga abazungu bakola ku nnyonyi bafangayo nnyo kuba passengers abayingidde era okugenda kulinnya taxi omuzungu akwatako omugugu omwa tip nakutwala mu kajogendo naye bya tipu gwali obimanyi ali nali mbimanyi ensami zitibabigamba ebatubigamba naye nga sente zo zenina olwokuba ne sente tomuwa sente za Uganda omuwa zabungereza yese naye kulaba kyo muzungu ankwatiddeko omugugu wakyewuunya nnyo nakyewuunya ekya nawe nataka kumanya nti obulamu bwange bukyusa mu kutuuka eri obudde bwali bunyogovu bwa bugumu makya budde tebwali bubi nnyo mwatambula kiro twatambula kiro era twatambula tutuuka eri ng'obudde bukya abantu ffe twabanga n'abantu abava ku embassy okutujjuka ku airport abanaka nabava e Kenya nabo babangako babatwala atune muka kutuusa mu London embeera teyali mbi mu biseera ebyo era ogenda ogenda London nga obikkuse nga owedde okufuuyiddwako enfuufu ng'olina kuvaako enfuufu y'ebbanga kubanga kati oli muyamu London ate London teri nfuufu era enfuufu yo gye wava nayo wano gwe wagitwalayo nalowooza nti osanga newuunya okaba nti otuna booti tuna nfuufu oba kyoba lino oluguudo lwa nfuufu lwolengera oba nti olengeddeyo enfuufu wansi bonna wayingiranga bonna bayonjo mwaka ki ogwo gwogende London bwengendera London ye 62 no 57 engenda mu London ng'ebya independence wano biwedde nga biwedde otuuka eri tolinga kyabulambuzi kaddugala mubeerwa abangi akivudde kugamba kimu kubadde nga nali muddugavu n'engatto z'ennyambalezo ezo naye ng'omuzungu yakutte esaanuuko yange okunyingiza muno kentwala mu London awo ennyini otujja okutandikira ali ku CBS program gyenvudde Dr. Kefa Sempanji gwe mumanyi ennyo musajja munnakyaggwe ye yatandika wano enkola ey'okujja abaana ku nguudo enkola ey'okgenda mu bifo ebiyitibwa ghetto abaana betulowooza betwakazaako ekigambo nti abayaayi ye yasooka obbayingiramu n'atandika obbajja ku nguudo betulowooza nti balalu ku nguudo oba abalina akazoole nga bw'oyogera ku linnya Sempanji toyinza dyawula kampiringisa gwe ndi naye kyekitundu ekisoose mukkirize nfundikirire wano lunaku lwa mazuukira lunaku lwa Sande wano nga CBS tuli mu CBS Pewosa enteekateeka nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda ekyokulabirako nga 12 Ogwokutaano bannakalungu abeewaffe tuleeta oluwalo n'olwekyo tukwatizeeko Kalungu mumyuka Katabalwo tumukwatizeeko tuleeta oluwalo olwegasa embuga nfundikiridde wano mbaagaliza ekiro ekirungi mbaagaliza wiiki ennungi nze musajja wa Kabaka birimu y'ematovu ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. CBS FM.